kola sitaani ebe noonya biki binene era emirimu egya sunna bw'olabanga nga gitandise okukaluubirira sitaani ebe nonaani ebe nona farada. Mukitegere ekintu ekyo. Kati ebintu ng'okusaalira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'owuliranga nga kitandise okukaluubiriza manya sitaani alina gy'akutwala. Waliwo yambuuza ekibuuzo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamusonyiwa amazambi gonna, yasinga ebitonde byonna, naye lwaki ate tumwogerako nnyo, ate tulina n'okumusaalira? Ebiseera ebisinga gy'okoma okwogera ku muntu n'okubeera nga buli kaseera mu matu go omuwulira, gy'okoma n'okubeera nti omugoberera. Kyova olaba ne bannabyabufuzi abasinga bagezaako okubeera nti balaba buli mbeera yonna abantu basobola okbogererako. Mukitegeera? Olw'ensonga nti omuntu ayogera ku role model we, ayogera ku muntu gwe yeegomba. Ffe okugamba nti sallallahu alaihi wasallam kiyamba ffe okusinga bwe kiyamba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kiba kikujjukiza nnyo oyo gw'ogoberera. Mukitegeera ekintu ekyo? Era kyova olaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani, wa rafa'na laka dhikrak, nti twakusukkulumya gwe Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kwogerwako. Gwe kitonde kya Allah kyasinza okwogerwako wansi w'enjuba. Gwe tunuulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam tumwogerako buli kwaziina, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ne tumwogerako mu kukima essala, ne tumwogerako buli swala nga tugamba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buli asoma Qur'ani natuka ku aya nga Muhammadun rasulullah, ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum, aya ezo zonna nga boogera kwani? Ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli amwogerako oba mu kubuulira oba abantu we bagathawinza oba abantu bali ku mukolo boogera ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli atandika okusomesa twogera ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli asaza ejjuma bulombolombo lwayo tebusobola kutuuka nga twogedde ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olw'ensonga nti gye tukoma okumwagala, gye tukoma okumwogerako n'okwagala kwe tuyina gyali gye kukoma okubeera nti kujja. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi nti omuntu yenna yekwata ku bintu bino bisatu, wajada bihinna halawata al-iman, mu byo abifunamu obuwomerevu bw'obukkiriza. Naye yagamba ekisooka, omuntu olina okubeeraawo ng'oyagala Allah n'omubaka we okusinga ekintu ekisigadde kyonna. Era lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuza Omaru nti, Omaru, onjagala kyenkana ki? N'amugamba nti, nze asooka, naye oluvannyuma lw'okweyagala gwakola ki? Gwaddako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba, olina okunjagala okusinga bwe weeyagala. Nabbi yategezaako okwegula ku Omaru, wabula kyeyali ategeeza, buli wonjagala ogenda kwagala bye najja nabyo. Mukitegedde ekintu ekyo? Buli woyagala omuyimbi n'otuusa mu role model bw'oti, ogenda kwagala obuwononefu bwe. Buli woyagala omuzannyi wa firimu ogenda kwagala firimu ze. Nabwe kityo omuntu agobera aya Allah egamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nti muyina ekifaananyi ekyebbeeyi ekirungi eky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku muntu yenna ayagala Allah n'olunaku lw'enkomerero. Olina okwagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam okusinga bwe weeyagala, n'okumugoberera mu buli kintu kyonna kye yajja nakyo. Olunaku lumu Nabbi yali asaala, Jibril n'amujjira n'amugamba, oyina ekintu ekikyafu ku ngatto yo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akyejjako bw'ati ng'ali mu ssala. Basahaba bonna abaali mu maaso n'abaalaba balala bonna ne batandika okukola ki? Okusiimula engatto zaabwe nga bali mu ssala. Olw'ensonga nti ebiseera ebyo emizikiti gyalinga tegiringa bwe giri giti, gyalinga gya musenyu, nga bayingira ne toyinza kuziyita ngatto. Tolowooza nti baali balinanga Air Force oba Texado, nedda.
basahaba tebayambala kutekisade wabula bayambalanga ziringa sando ng'obolaba craft ezifaanaganako bwezityo oluusi bayingiranga ne khufu bubeera bugatta obuli simple oba mwali mubulabyeko bubanga socks naye nga bo bulina omubiri guli thick naye balaba nabbi saa sallam ng'asiimula bw'ati engatto nabo ne beesiimula bwe yamaliriza esswala ne bamugamba nabbi obubaka bwasse tukulabye osiimula engatto y'omu swala naffe ne tukola ki n'abagamba Jibril anzijidde n'aŋŋamba nti ku ngatto kubaddeko ekintu ekikyafu eyo ittiba kwe kugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baatuuka n'okumulaba nga masjid ayina awantu waayita ennyo bwati ne bamulaba ennaku ne bamwegendereza akaseera ng'ayitawo nnyo basahaba bonna ne batandika okuyitawo paka nabbi saa sallam yabagamba nze mpitawo buyisisi bubaka ne batandika okuyita gye baali bayita bo buli kintu kyonna kye baalaba nga bateeka muki nga bateeka mu nkola olunaku olwaleero tugenda kwogera ku topic nkulu nnyo ekisembayo kinnumye nnyo nti waliwo abataliiwo omusiraamu yenna ayagala okugenda tewali buzibu osobola okukola ki ogenda kinnumye nnyo nti abavubuka bangi tebaliiwo naye insha allah saba allah agituweemu obulungi omu ku bubonero bwa qiyama nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yogerako obugenda okulaga nti enkomerero etuuse intishaaru zina obutambuze obwenzi okuyitirira mu bantu obwenzi okutuuka nga it's the order of the day nga omuntu atali mwenzi ate yakola ki yeyeewuunyisa essaawa eno owangaala mu bavubuka oba abawala nga just omuwala okugamba bawala banne nti nkyali mbeerera la ilaha illallah muhammadu rasulullah nakyewulirakoko n'amatu gange waliwo omuvubuka yali anyumiza abavubuka bane n'agamba nze sikwatanga ku mukyala yenna ne bamubuuza gwe byani gwobinyumiza ani gwobinyumiza omusajja omukulu okyanyumya ebyo biwoozi era abavubuka ennaku zino beejerega n'okwejerega abaana be bayina tulinayo kaana lebuno mumubeerawa mukitegera ekintu ekyo naye ng'aboogera ebyo basiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatogamba mu hadithi entuufu eya Anas bun Malik radiyallahu anhu n'agamba inna min ashraati saa obumu ku bubonero obugenda okulaga nti enkomerero etuuse yagamba nti wayadhhara zina mugenda kulaba obwenzi nga butambulidde ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu ekisinza okuleeta obwenzi mu sosayete yaffe eno kyekizibu kye tuyita objectification of women okubeera nga abakyala beefuula ng'ebintu beefuula ng'abatali bantu olw'ensonga ffenna tukimanyi ekitwawula ku bisolo ebitategeera kwambala si bwe guli era ekitwawula n'abatusomesa mu education system ffenna tukimanyi nti bifu naye bwe balinga basomesa ba alemaani nga bagaba alemaani balinga tebakola ki tebambala nga kitegeeza ekitufuula okubeera modern ekifuula okubeera abagunjufu kubeera nti twambala yadde nga ba alemaani tebaliiyo wabula ate essaawa eno bagezaako okugamba omukyala nti engoye zo yambala engoye nga za kitundu ofune eddembe lyo yambala ng'oyita bukunya obeere liberated lyeddembe lyabaki eddembe lyabakyala era nalabako waliwo akazinga kamu abantu bangi bagenda okuliirayo obulamu nalina documentary gyendaba yali ya human trafficking bano abakukusa abantu naye nga bagamba akazinga ako batwalayo abaana bawala abagagga baba bagala kubalabako nga bali bukunya nga bwe bazaalibwa mulowooza ebiri kazinga ako kokka wane waffe tebituukanga oba byatuuka dda problem esinza okutambuza obwenzi bakyala kyovala mu aya suratu nur allah bwe yali ayogera ku bwenzi n'ekibonerezo ky'obwenzi yagamba nti azaniyatu wazani omwenzi omukyala n'omwenzi omusajja yasoosa mwenzi mukyala olw'ensonga nti omukyala omubiri gwe gwokka guprovokinga ebigambo bingi guprovokinga ebikolwa by'abasajja bingi ate ffe abasajja allah yatutonda nga tuli visual nga decision yaffe okusiima omukyala ebiseera ebimu omusajja ayinza n'obutagoberera nti oba omukyala mugezi oba si mugezi tetugoberera oba alina sente oba talina kasita omutunulako bwoti ng'akusanyusa bwe butonde bw'abasajja
kyova olaba era mu ssuula y'emu Allah bwe yali atulagira okukuuma amaaso gaffe n'okukakanya amaaso gaffe yagamba nti waqul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, gamba abakkiriza abasajja bakakkanye ku maaso gaabwe, wayahfadhu furujahum, bakume n'obwereere bwabwe. Zipu olina eitha gisumulula ng'ogenda kweyamba oba ng'okyusa lugoye ewaddako olina okuba ng'owasizza, togisumulira wantu walala wonna. Naye waliwo abantu abawangalira essaawa eno mu society nga Allah alina levo gye yamuteekako nga bambi baana bawala. Wali buno buyintaani, la ilaha illallah muhammadu rasulullah, balaba abaana bayintaani bukyali bwana buto bwakava mu university bali naive tebamanyi kigenda maaso mu nsi, agenda okalaba nti agalina transport nga tandika okateekamu ki anti ava mu university nga talabanga ku mitwalo 4 nga n'olugoye olw'ebbeeyi talwambalangako, omusajja nga amugulira byayagala. Naye ennaku zino abaana babagula buguzi literally. Mumanyi ekigambo kye bayita omuntu malaaya? Malaaya abantu bamutegeera ng'omuntu yagendanga ku kkubo neyeetunda, ne bamuwa ssente nga mu ssente mwa exchangingamu omubiri gwe. Naye mbadde mukimanyi nti literally ennaku zino baana bawala abasinga okukola obwenzi n'obutambuze n'okuula abasajja bakola bwa malaaya bwennyini. Ekibawula ku bali bamalaaya nti bo baba bayimiridde ku kkubo, naye era nabo ajja ne bamugulira essuwaani y'emmere, essuwaani ya chips, wallahi n'awaayo omubiri gwe. Waliwo abaana mu bifo binene bya getugetu babatwalira ku Rolex, chapati 2 majja 2 nyaanya mbisi nga bamututte, soda kwe bamutwalidde. Kyebagamba abakyala bafuuse cheap nnyo okutuukaawo. Omukyala omubiri gw'alina okubeera ng'akimanyi nti ndi wa bbeeyi, okuva ng'akyali muto omwana alina okukuzibwa ng'akimanyi nti ndi wa bbeeyi. Naye abasajja ennaku zino olw'ensonga nti batekinza advantage ku bakyala naddala abazze okukola, alaba kawala katu tekalina transporti oba kaze kunoonya mulimu n'amugamba okuwa omulimu nange omala kukola ki kuntemera. Wallahi Allah agenda kukubuuza kwebyo bye yakuwa. Allah agenda kukubuuza ku ssente ze yakuwa n'amaanyi ge yakuwa ku nsi kuno wagakozesa otya. Bwe kibanga ku mirimu gyo gye walinga ogaba zaalingako strings attached, ennaku zino waliwo n'abavubuka n'abasajja nga wallahi mu ofisi yateekamu n'ekitanda nga muyizi tasubwa asubwa ate nga yateekamu n'ekitanda. Mugende be mubirabe mu kibuga omwo mweziri office. Abamu baziteekako alhamdulillah lwa mirimu tetujja balowooza kikyamu, naye waliwo ababiteekamu ebitanda ebyo nga babitaddemu niyanki nfu, niya nkyamu yakujeemera Allah. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ekigendo tukakasa nti enkomerero etuuse, sayantashiru zina, obwenzi bugenda kutambula, hatta yatugamba nti enkomerero gye naabanga eri kumpi ddala kutuuka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti abantu bagenda kubeera nti yataharajuna taharuja alhumur, bagenda kubeera mu mbeera ey'obwenzi n'ey'obutambuze nga bafuuse nga bwolaba endogoyi. Endogoyi anti esanga ndogoyi ginnewaayawo ne bamalirawo bye bamalirawo. Essaawa eno literally n'abantu bwe bafuuse. Omuvubuka asanga omuwala mu takisi oba n'amusanga ku street n'amusaba ennamba mu lunaku lumu nga buli kimu kiwedde. Si gwe omulembe gwe tulimu essaawa eno. Okuva eddi nga gwe omusiraamu olw'ensonga nti weekwasa nti tolina ssente toyagala kulinnya takisi, okuva eddi nga omusajja asobola okulinnya booda y'ababiri n'omukyala ataliwo, okuva eddi ekigambo ekyo kiri haramu. Anti bannayuganda bategeera ogasseko haramaini, akagamba ako kaavaawa. Okay, kiri haramu haramaini. Otula otya n'omukyala ku picha atali mukyalawo olw'ensonga nti oli mu kusevinga ssente ezo booda z'ababiri. Era musabe ennyo edduwa egamba Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr, ayi Allah nkusaba omponye obukafiri n'obwavu. Naye waliwo abantu nga bakifuula nnomo nga tekiinaamu buzibu bwonna okutuula ku booda y'ababiri
ng'atuddeko na mukyala. Allah yatugaana okubeerawo ne body contact, emibiri gyaffe okukwatagana n'emibiri gy'abakyala ebbanga lye mumala nga temuli bafumbo, oba ebbanga lye mumala nga temuli mu mbeera ya daruura ng'oba omusawo, nga tewaliwo omusawo omukyala yenna agenda kujjanjaba, omusawo najja najjanjaba omukyala, ate naye shariya emugamba janjaba kawoka weetagisa, ewasigadde oyagalayo ki? Omusawo ako kawulidde aweetagisa oba okola ki? Oba ojjanjaba, kuba ewali daruura. Ewasigadde tugamba mukyala ono yenna laba daruura ewedde emirimu. Mukitegedde ekintu ekyo? Era n'ekyo Allah atusaasire abasawo abazaalisa abakyala baffe, Allah abasaasire temptation ze babeeramu, n'ababajjanjaba. Kuba omukyala atuuka akaseera nga literally unconscious, nga tabitegeera, nga buli kimu kize wa saidi wa yaani ya musawo. Mukitegeera? Nanyangu nzazisiza bulungi munnange ng'amuwa akanamba, ate okuwona kutwala bbanga ki ng'awona, nga batandika communicating. Saba Allah tusaasire, era tufube okulaba nga obusiraamu butufuga hatta ne mu dduwa ze tusaba ne mu nniya ze tuleeta. Leeta enniya ng'osomesezza omwana omuwala obusawo, waveewo problemu y'abasajja bagenda okuzaalisa abakyala. Kuba eyo problemu y'amaanyi olw'ensonga nti erimu fitina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi eyasinga okuneewuunyisa yagamba nti abantu bagenda kutuuka nga bali mu bikolwa eby'obwenzi, naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la tafni hadhihi al-umma hatta yaqumu ar-rajulu ila al-mar'a. Umma eno tegenda kuggwawo okutuusa nga mulabye omusajja nga bali mu bikolwa eby'ensonyi n'omukyala, fayaftarishuha fi tariq, omusajja agenda kukola ebikolwa eby'ensonyi ku mukyala mu kkubo, fayaftarishuha fi tariq. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayongera n'agamba nti fayakuna khiyaruhum yawmaidhin man yaqul, omuntu alibeeramu ne imaani ey'amaanyi akaseera ako nga imaani kaali, yagenda obbagamba law waraituha waraa hatha alhayat, singa omukyalo oyo omwebagalidde wali emabega w'ekisenge, oyo yagenda okubeera ne imaani eyawaggulu ennyo mu mulembe ogwo. Nina mukwano gwange akolera mu Boston, naye yaŋŋamba yagendako nga bamuwadde omulimu Las Vegas, ekibuga kye bayita Las Vegas mukiwulira. Wallahi yaŋŋamba omulimu gwannema, ku makya ng'ogenda ku mulimu, mutuntu n'olweggulo kiro misana osanga abantu ng'omusajja yeebagadde omukyala ng'ensi yonna eraba. Ye abaffe omuntu ayinza okwebuuza nti no ebyo biri mu Amerika, wano mu Uganda tebiriiwo. Wano mu Uganda tebiriiwo. Abaana obwonone literally ennaku zino abawala engeri gye bambalamu mu town, edda yo yalinga kuba ne pornography kati naye alimu ebika, naye literally tuli ku pornography ali live, si bwe kiri, kuba omubiri gwonna we mukolera guteeka kungulu, nayambala highways, nateekako kabikini, nateekako ki, nateekako ki, literally abawala balabisa abantu porn ali live, olw'ensonga nti emibiri gitambulira wabweru. Era nsaba Allah atusaasire, waliwo ebizibu ebize mu ggwanga lyaffe, naddala okuteekamu ebintu nga festival ezo zibeera z'abantu kweyambula nakuggwamu nsonyi. Abaana baweddemu ensonyi nga zibaggwesebwamu, ekisooka ddala ba influencers, abantu be balaba ku social media. Ekyokubiri, basooka ne bakuba obufumbo ku ttaka, ne balaga mwana muwala nti gwe society ekwetagamu kubeera n'abadokita, ekwetagamu kubeera n'abaengineer, ekwetagamu kubeera funa career, kola ki, wezimbe ng'omukyala, oyina amaanyi, oyina ki, nga baagala bamutwale bonoone society. Olw'ensonga nti society tesobola kukula ng'eggweddemu ensonyi, tesobola. Omuntu buli waggwamu ensonyi, buli kintu kyonna aba asobola okukikola. Aba agenda fuuka politician gwe muwadde, aba agenda fuuka doctor anaakujjanjaba nga talinaamu nsonyi,
bagenda fuuka omusomesa ng'ate atunulira obwana bw'asomesa. Ebyo bizibu tembiraba ennaku zino, tembiraba hatta. Naye omulembe guno kyeka emirembe giri we gyalinga gidde eri, guno gwo gwagamba ffe katudde eno. Nawulirako story y'omwana yali wa P2 class. Simanyi kaali kaana kawala, naye simanya ni yakagamba nti ekirevu kirungi. Kawandikira omusomesa akabaluwa ne kamugamba nti nze mpulira nkwagala, kuggwe kwenfiira, era ekirevu kyekyo buli bwenkirabako mpisibwa bulungi, kimpisa mu mbeera ekyasinza okubeera ennungi. Oyo mwana wa P2 amanyi omukwano bwe gutambula, amanyi buli kimu. Wakyaliwo omwana essaawa ne wabeera ng'ali mu P1 P2 gwosobola okulimba nti omwana ayita mukamu edda nga bwe baatugambanga. Akyaliwo essaawa eno olw'ensonga nti obwononefu kati bubasanga waka wennyini. Ennaku zino obwana babukugira, era biri bye twalimu nti baleke bakule bagira. Abaana ennaku zino tobakkiriza kusuula wamu ne obeera bukyali buto olw'omulembe gwe tulimu. Kyekikukkirizisa omulenzi okugenda mu kisenge ky'abawala, simanya kazini, simanya biki, simanya muganda. Abaana abo baagalana, Allahu akbar, bakuuma oluganda. Nga ye omulenzi buli kaseera abeera mu kisenge ky'abawala. Ekyokusatu, bannange tukkirizibwa shariya okubeerako engeri, for example ne tubeera ne body contact ne baganda baffe abawala, bannyinaffe abawala, basisita baffe. Naye kino abasiraamu tukitegeere, yadde omuntu sisitawo ne bakookoma. Bakookola ki? Osanga omuntu beekubisiza ekifaananyi ne sisita, emikono agitadde no mu kifuba bw'ati, mu sisita wange. N'otunulira ahagaze beewa mu sisita wange. Tava mu kisenge ky'abawala mu sisita wange. Sisita wange oyo atakuva ku mimwa. Omulembe gwayonoonese, ne sisita wange oyo yavaawo kati. Abaana tuba protectinge. Omwana avuddewo olw'eggulu omuwala agenda wa? Ne ma'al asafi shadid, abazadde bennyini yanyumiza abazadde bane n'agamba nina eddenzi naye lyansala. Libeera waka ku TV. Era abazadde be babuuza abaana baabwe, naye gwe toyinaayo muntu yenna gwali otwetedde la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Osanga abakyala nga babuuza baana naye gwe mwana gwe atali bakoko otuleetera. Literally balya mu bwerere bw'abaana baabwe. Omwana akomawo tya ssaawa 6 ogw'ekiro nagamba ava mu comedy store. Ssaawa 6 okuva eddi, naye wallahi osanga baana bawala ekiro ssaawa 5 olusitera okubeerawo cafe javas nga tunyumya aboosina betukola. Nolaba abaana abawala nga bakatuuka 5 ez'ekiro, ate ng'olusi bahajati bataddeko obukaaya. Mwana agenda akole kya. Omwana yono tomulaba okutambula ekiro, mukozi oyo gwolaba mukozi nnyo, mwagala nnyo. La ilaha illallah muhammadu rasulullah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebimu ku bigambo bye yatandikirako obubaka bwe yagamba illam tastahi, bw'obanga towuliramu nsonyi mu bintu by'okola, fasna ma shi'ta, kola buli kintu kyonna ky'oyagala. Obwenzi butambudde butya mu mbeera endala? Butambudde mu firimu ze mulaga abaana. Firimu ezo omuntu gy'okoma okuziraba, haramu asooka n'afuuka nnomo gy'oli mu bwongo. Kituyita normalization of haram. Bw'amala okufuuka nnomo, n'afuuka nnomo gy'oli eri abo abamukola, n'ogamba yes babikola, anenze sibikola, sibyagala. Bw'ova ku eyo levo ng'otandika okumusemberera, oba kumusemberera ng'omwebagala nga toyina na muntu yenna gweweebuuzizzaako, olw'ensonga nti mu bwongo bw'olaba okola ekintu ekiri nnomo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti fa inni la usafihu nisa, nze sikwata bakyala mu ngalo. Ennaku zino bantu bameka banomalize okukwata bakyala mu ngalo?
eno message egenda eri bahajati ng'olina abaami boowe ekitiibwa alhamdulillah bawe obusiramu butulagira buli muntu yenna muwe ekitiibwa kye naye olw'ensonga nti be baboosi babbaawo oba balina hierarchy gy'obalabirako waggulu bwajjanga basanze oba balina embaga gye bavaako baki bwajja n'afukamira ng'abawa obugalo bonna okubateekamu ki ekitiibwa fala ta'ata lilmakhluq fi ma'siyati alkhaliq tokkirizibwa kugondera kitonde ng'ojeemero eyakola ki eyakutonda ani abexonerating ani agamba nti abantu abo tebafuna fitina ng'obakutte mu ngalo olw'ensonga nti baboosi babbaawo oba olw'ensonga nti bakulumukko abo baatulaba okuva ntukyali bato so what guno omulembe gwonoonese twali awo ku Equatoria awo ne bakwata omusajja nga bbi akasawo sima akasawo kabadde muse ali myaka 5 emyaka aga ennaku zino omuntu bagamba nti musajja mukulu ng'amaze kukola bya kikulu obusajja obukulu ennaku zino tubukakasaawo ng'omuntu amaze kubuteekawo hatta n'ow'enkaaga tomukwata mu ngalo mukitegera ekintu ekyo abaana baffe mu masomero gye basomera tuba protecting ekirala kyenjagala okwogerako bannange abaana baffe boonoonekedde mu swimming allahu akbar walillahi alhamdu omwana bamujja okuva mu baby class wansi nga bamulaga nti okweyambula mu banno tekirina buzibu osanga abaana abakulu P5 P6 bava mu swimming nga bali mu class batudde wallahi nga bali mu bikini nga bali mu swimming costumes omwana nakuleeta n'ensonyi mu protecting abaana bammwe ekyokubiri mutwale abaana mu masomero g'obusiraamu yaddenga oba abasiraamu kusikinga validation oba kubeera nti eddiini yaffe tulinga abatagimanyi wallahi osanga n'amasomero g'abasiraamu nga gali mu swimming olw'ensonga nti balina akasente ke basikirako abazadde tebafaayo babanaamwe boononeka oba teboononeka nga babatwala babayiwa mu kirindi balenzi n'abawala ng'abaana bakola bye baalaba mu firimu genda mu ssomero omwana gye bamuswimingiseeyo oyo swimming ataggwa mukitegera ekintu ekyo era okwogera ku swimming ffenna abasiramu b'omulembe guno tulina okukwatira awamu ocreatinga solution z'omulembe guno ate zirina okubeera nga ziri unique bwe tuba nga abaana tubaganye swimming olw'okwegatta n'okweyambula at least mugende mukole swimming pool ngeri sharia compliant kuba waliwo abantu kati omulembe musaasire abaana abakulidde mu mulembe nga tebalinayo mulembe mulala gwe bakomparingako andi ffe tugamba edda tetwayambalanga mpale edda kati bo tebalina dda balina kati bakati solutions emulina okubakolera zirina kubeera zaddi kati tutandike okubeera nti ebintu ebimu tubisiramula obusiramu butukkiriza okuwuga era nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ebintu bye tulina okulagira abaana baffe n'okubayigiriza okuwuga tekirina buzibu n'okuvuga enfalaasi essaawa eno omwana kumuyigiriza kidduka wabula kusiramula bintu biriwo ng'omusiraamu ayagadde okuwugako ayina option ekyo kigenda kukolebwa abasiraamu Allah be yawa ku ssente ng'oyagaddemu okubeera nti Allah akusiima ogambe nti at least siri daayi siri maseeka andi batuyita bamaseeka sirina kintu kyonna sisomesa naye alhamdulillah mu kasente Allah kampadde ntaddewo swimming pool ng'abalenzi babeera eri n'abakyala babeera eri ate nga bamayindika dressing code si yakweyambula bweyambuza omuntu nayingira amazzi mukitegera ekintu ekyo wallahi bw'onaakiteekawo abantu bagenda kutandika mpola mpola naye abantu bajja kugyettanira olw'ensonga nti egoberera n'amateeka geri naye ennaku zino abaana tebalina option soogera kuffe ŋŋamba bano abakula omulembe guli tebaagulabako gutaliimu ssanyu mukitegera ekintu ekyo tulina ekintu kye tulagajjalidde naye nga kigenda kutulya ekirala abasiraamu okutandika okutagetinga social media okufuna ba influencers ab'obusiraamu abaddamu ebibuuzo by'abaana bw'oba ng'olabyeyo influencer yenna nga musiraamu ng'akola daawa waliwo omuvubuka okwo ku TikTok bamuyita Bashir Gift oba Gift Bashir I think akola daawa sinti sheekh w'amaanyi naye bino ebintu ebiri basic
agezaako okuinfluencinga abavubuka okubaza n'okupreaching eri abatali basiraamu. Era wano wenjagala okulangirira bannange abasiraamu twetaaga babbuloga nga bagenda kukola mulimu gwa qala Allah qala Rasulullah. Olw'obwononefu obuliwo, TikTok tugiteekeko option, nga option eyo ya ddiini, ng'omuntu waba scrolling at least agenda kusanga ki algorithm emusuggestingireko eddiini agirabeko. Wabula Ali yatugamba hinama sakata ahlu lhaqi ani lbatil, buli bannannyini mazima bwe balisirikira amazima gaabwe, tawahama ahlu lbatil annahum ala lhaq, kigenda kulowoozesa bannannyini bulimba okulowooza nti bali ku mazima. Problem gye tufunye abasiraamu tusirise, tuli so silent, tuli bakodo, in fact bagumu, abasiraamu bagumu. Mugambe mbutuleka sende mu bloga mfe wabula mwagala bintu byabafunira ne mubatiisatiisa ne mubalaga kino omwana alina ekizimba kinene bwe kiti, awo ne balyoka bawaga eyo nja muwa kuba ekizimba ekyo kinene nnyo. Mwagala kusooka kulaba ku kizimba, azimbye okugulu, akoze eki, era omuntu yenna abagamba nti waliwo ensonga omuntu alina kyabadde eyo bakyali mulamu bwe bugagga. Bannange fe abali responsible mu kuteeka ssente mu daawa, okutambula ku social media, daawa ey'ebika byonna. Waliwo omukutu baguyita One Path Network guli mu Australia, balina content gwe bafulumya nga watunulidde just studio yokka gye bakozesa. Naye wallahi egimu ku mizimu egyasinza okubeera emizibu, buuza abo abatambuza Islam media ezo. Bandibadde nga paka kati sayino bakyali mu masimu nga tebalina kamera, bagenda kutambuza qala Allah qala Rasulullah. Oyo content gwe bagenda okutambuza, mwana we yagenda omulaba, mukyala we yagenda omulaba, agenda tereza society. Mukitegera ekintu ekyo? La nuridu minkum jazaan wala shukura, tebakwagala mu mpeera yonna yadde okubebaza, naye bakwetaagamu justice support. Ng'omusiraamu tukwatire wamu okubeera nti tulwanyisa obwononefu, olw'ensonga nti aboononefu bateekamu million ne million. Mugende mulabe movies sente ze bateekamu. Waliwo movie emu gye nalaba baali bagitaddewo kuvumirira ggwanga lya busiraamu erimu balirage nti batujju biki, ne bagiteekamu $100 million. $1 million emu erimu obukadde bwa Uganda obukadde mulimu obuwumbi 2 mu obukadde 9, no obuwumbi 3 mu obukadde 9, kuba dola kati eri ku 3 si bwe guli bannange. Waliwo abasiraamu nga dola si bizibu bye, oba erinnye oba eri wansi ng'atambula nga Mungu akola ki ya alhamdulillah nga Mungu agabira. Baile tebirina kubeera bizibu bya buli omu, kwa waliwo omuntu ng'akola business nga ye teri mu byaki. Si kyakabi nnyo okugamba nti gwomanyi dola oba erinnye oba tekoze eki, terinnye. Wabula kyentegeeza $1 million emu erimu obuwumbi 3 mu obukadde 9, approximately obuwumbi 4 kati. Ne bakwata sente ezo zonna ne baziteeka mu firimu eki kuvumirira busiraamu. Ekyebuuzibwa mu bannannyini busiraamu kikyemukozeewo okubeera nti eddiini eno etambula. Ekisembayo ekibuuzo kye mbabuuza, twakoma ddi okulekerawo okoola abatali basiraamu? Era bw'otunuulira egundi eziri sponsored media ne platforms zonna ziri sponsored okukola daawa, bagikola ku bantu already basiraamu. Fe okutagetinga abatali basiraamu kwakoma ddi? Tulina obatagetinga mu mpisa zaffe. Daawa yo ey'empisa erina okubeera nga y'amaanyi nnyo okusinga daawa ey'ebigambo. Tosobola kubeera nga gwakwata abakyala mu ngalo, ng'okwata abakyala kabina nga wesitakakwatako kyayo osigenda munywa, nga te bakulaba olina ekirevu yawe, nga toyina enkofiira. Ebyo abantu si bewangaliramu. Genda ewakiseka, genda omumwakeede. Bwe sikwata wano sigenda kumunywa. Ne buseka ne kaseka ne kakola kineka nakasikasika nakakati awo ngenda munywa leeta. Kale ngenda kwongeramu 5. La ilaha illallah, nusu 5. Nusu 5 bisobola okugula omubiri gw'omuwala kati essaawa. In fact abamu babatwalira bwereere just
just gwe mulembe gwe tulimu. Era problem edda balinga bebalikira nnyo abaana abalenzi. Omwana tanyenonera omwana omuwala. Wallahi nnaku zino kati ate abawala bebasinga okwonoona abalenzi. Nga omusajja ono nina kyemwagaza naye nja kifuna mu maanyi. Nze ng'omuwala ngenda kikola kifuna. Literally gwe mulembe gwe tulimu. Era saba nyeddu weegamba Allahumma inni a'udhu bika egambe kya gyetutandika nayo Rabbana eduwa egambe kya gyetusoma mu swala nedda wa min sharri fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih. Naam, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab an-nar wa min sharri fitnati al-mahya. Ay Allah nkusaba omponye fitina z'obulamu wal mamat ne fitina zaki zokufanga nfudde wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal ne fitna ya masih ad-dajjal. Abazadde mu protecting abaana bammwe sabe dua ekiro sabe Allah ay Allah mpa ennyumba ngangazi we nasobola okuliza abaana. Kuba omwana takuzika mu ruumu emu tekuzikamu omwana ne bwe ziba bbiri. Abaana ennaku zino obwongo buli wala nnyo. Ekirala abaana tubafule occupied mu holiday nga bakomyewo okujja basoma eddiini. Ekirala bannange nze amagezi nga bawera bwerere mutandikewo homeschooling. Bw'olabanga empisa za mutabani wo nga zifudde nnyo osobola n'omwana ono okumuwaamu ennaku nga tagenda ku ssomero kitwale nti mulwadde obeereko naye naddala bamaama ng'olaba empisa zikoze ki zikidde ddala otegeere lwaki omwana ono akola byakola, lwaki atabuse ku ssomero, lwaki akoze bwati. Olabe ekintu ekyo kivuddewo abazadde ennaku zino responsibility bagiwadde masomero. Era baleeta abaana gaseeko omwana mukwasiza oba omutikka jjinja mutikke. Mukitegeera ekintu ekyo gwe abaana ebakulemedde nga bali 3-4 obawadde omusomesa atabazaala nga bali mu class bali mu 40 bali mu 50 omusomesa agenda bakolera ki? Gwe omuzadde Allah gwe yawa responsibility y'okulabirira abaana. Problem y'abakyala okufuluma ne bagenda okukola yeyonoonye generation eno gye mulaba essaawa eno nti abaana tebakyakuzibwa. Ekikuziza abaana bakati TV n'omukozi ow'emyaka 14, 15, 16 ate nga sina musiraamu ng'ateekako Yesu beera nange okuva lw'owavuddewo ku makya paka lwaggulo. Abeera alaba vidiyo z'obusegwe za TikTok made nga toliwo ng'omwana wo ali awo. Era nga bw'abeera n'obuvubuka obumugambako ku kyalo akaana kano ke kagenda wali kalingiza oba hajja tannabakomawo ne kategeereza embeera ku myaka emito. Yaddenga bino byonna tubyogerereko lumu. Yaddenga n'omuzadde okutwala omwana mu katale nakyo si kirungi. Okutwala omwana akulire mu arcade kenjogerako nga ati katale arcade nabo butale. Mwana atandika okuzunga n'akola kinaalaba ono n'alaba ali abaana bagwamu ensonyi n'atuuka akaseera natakyalina muntu yenna gwakola ki gwatya. Kyova olaba n'abato aboononefu babalumbye babataddemu ba influencer mu bato baabwe in form of cartoons. Era abazadde mwegendereze kyano bagita Nickelodeon eyo yataddewo session namba ey'okuyigiriza abaana obwononefu. Mukitegedde bannange balina show ze bataddewo ku baana okubeera nti banomalizinga haramu oyo afuuke kya bulijjo gye bali nga bakyali ku myaka emiki bakyali ku myaka emito. Mumanyi ensonga lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti muru awladakum bis-sala, mulagira abaana bammwe esswala wahum abnai 7 nga baana ba myaka emeka 7. Banna psychology abamanyi embeera z'abantu basoma emyaka egyo 7 okutuuka wali we yatugambira nti bwe baba batuuse ku myaka 10 mubakube mubabonerezeemu. Banna psychology balabanga okuva ku myaka 7 paka ku myaka 10 eyo bagiyita critical age period. Akaseera ka mugaso nnyo eri obulamu bw'omuntu. Neki kyagenda okubeera mu kaseera ako okuva ku myaka 7 paka ku myaka 10. Ate ekisinga okwewunyisa abazadde abo basinga okulagajjalira. N'ayambaza omwana omuwala akapale
bano bato baki lwaki mugaya abaana abato ebyo by'omwambaza abaayiga bw'omwambaza nti lwakuba muto n'omwambaza kabikini ekyo omutaddemu puroguramu mutwe bw'omwambaza akakaya ng'akyali muto omutaddemu puroguramu ey'okuswala asobola okutuuka akaseera nga teyeeraba mu bulamu nga talina kakaya ku mutwe mukitegera ekintu ekyo nze nali ndabyeko abaana gye twali tusomera kusomero lyaffe alhamdulillah omwana just waliwo ebivubuka bino ebizanyazanya wala yali ayitawo omuvubuka n'asika ekikaya kye balinga bambala ebikaya bino ebiwanvu n'asika ekisaya just enviri ne zirabikako wano just katono nnyo bweyo kati naye omuzadde yajja ku ssomero olutalo lwe yasitula just enviri okola ki okulabikako omuvubuka bamu expulsion weebuzeemu ekibuuzo gwe antunuulidde saano kyebuuze wekka omwana wange baba museeka akakaya ne kasikamuko kati niwe kati ku ssomero najja nandoopera ensonga eyo osobola okugitwala ng'enkulu really osobola okugitwala ng'enkulu oba nga kaseti yakutteko kale kirungi kibi nnyo kukwala naye n'ogibulizaabulizaawo waliwo abazadde abamu abalaba abaana baabwe ng'ekikulu ng'ekyebbeeyi ate omwana akula ng'akimanyi nti wa bbeeyi okitegeera naye abaana batupresentingira problem oluusi naawe gwe mwennyini bakutya oba naawe togambika ku bintu bwe bityo nga naawe taata n'abaana bakumanyi nti oli mutambuze era waliwo akaana kato kaŋŋamba nze nina bamami aba nalaga engalo 10 nina bamami aba waliwo mami weeri nga taatawe buli omu nga oyo maamawo n'oyo maamawo n'oli maamawo n'oli gwe twalaba luli naye yali ani maamawo abaana sharia beeyogera ne baggwayo ne bagenda oba baama oba balina bazaana simanyi n'atandika abazaana n'oyo maamawo ku mulimu alinayo maamawe era akaana ke katambuza information nakagamba naye maamawo tomugamba nti olina bamaama abalala ng'era ku ssomero gye keewaanira gwe muzadde agenda okufuuka role model w'omwana nabbi okutugamba nti tulagire abaana ku myaka 7 basaale awo bannapsychology batugamba puroguramu zonna ezisinga zitambuza obulamu bwo zikugendera mu myaka egyo kyemuba mulaba kamba w'amawulire gano kyemuba mulaba ebiseera ebisinga abaana abaava mu famire nga zabaseeka ng'ate baseeka abo bateeka mu nkola obwaseeka bwabwe waka ebiseera ebisinga bafuuka baseeka mukitegere ekintu ekyo waliwo enjogera etera okugamba nti seeka tazaala seeka oluusi bwe tubeera kuno n'ewaka bitera okukola ki okwawukana eyo problem y'amaanyi Imaamu al-Bukhari rahimahullah yagamba ekyabafuula ab'enjawulo kubeera nti buli hadithi yonna gye yasomanga yasookanga kugiteeka mu nkola mukitegera era waliwo omumanyi bamuyita Rajab ibn Haywa yagamba nti ma ahsana al-islam busiraamu kyobukyasinza okubeera nga bwa bbeeyi yazinuhu al-iman ng'obuwunda nabwo n'obukkiriza n'agamba nti wama ahsana al-iman naye ate bukkiriza kyobukyasinza okubeera nga bulungi era nga bwa bbeeyi yazinuhu tuqa ng'obukkiriza obuwunda nabwo n'okutya Allah n'agamba wama ahsana tuqa naye ate kutya Allah kyokukyasinza okubeera okwebbeeyi yazinuhu al-ilm ng'okuwunda nako n'okukola ki n'okumanya n'agamba wama ahsana al-ilm naye ate erimu kyekyasinza okubeera ebbeeyi yazinuhu al-amal ng'ogiwunda nayo n'okuteeka mu nkola omumanyi agamba ebintu abantu nga ye ewaka akola birala obeera ng'omuntu afukirira abantu n'olupiira lw'amazzi bo banaabe naye ng'ekivundo ekikuvaamu ng'owunya naye nga gogezaako kola ki okufukirira kyovala Allah yatugamba mu Qur'ani lima taquluuna ma la tafaaluun temwogeranga ebintu byemutakola ki byemutakola mukitegedde ekintu ekyo naye nammwe abawuliza mulina okumanya nti abantu abasomesa eno tetuli maasumu tetuli bannabbi titakola nsobi ensobi mu maaso go gwawuliriza okuva ewa seeka ayina kusigala nga nsobi tofa kwani agikoze esigale nga ki just approach engeri gy'approachingamu seeka yebeeyawukana togenda kugamba iyi oli abasomesa awo mujje mbabuulire nze siddayo musanze wali
tumusanze walinga bali mu mukunya simanya sente za gundi oyinza okuba tobikoze eki tobitegedde okitegera ate omuntu olina kumwagaliza kirungi amanyi kyemulina okumanya abasomesa balinga nti bebawaniridde umma wabula problem eri mu Uganda abantu abasomesebwa bagezaako bana bawaniridde we bati nga basomesa bagezaako kuba basika emikono we bati umma bagikole ki bagite wano mu Uganda omuntu okulaba obulabi akantu kuseeka bwe kati akateeka ku TikTok gundi Facebook Instagram kagowinge viral olw'ensonga nti akalabe kuseeka we naye nga wallahi akateekayo musiraamu lwaki tobikkirira olw'ensonga nti omuntu oyo bantu bangi abamukola ki okujjako waliwo ensobi ezimu ezitakola ki ezitaguminkirizika ng'omuntu ali mu kubuza abaana Adamu naye wabeerawo ebintu ebiri mu private life y'omuntu nga biri personal nga Allah kwola amugeredde nebikugwa matu naye nga tosirika akagambo ako mukawulirize bulungi era kyova olaba ku nsonga y'abaana gye njogedde sahaba yatunyumiza n'atugamba nti kunna maa nabi sallallahu alaihi wasallam twalina omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fatayanun hazawira nga tuli bavubuka nga tuli bwana bataba abatandise okuvubuka fa'allamana al-iman nabbi natuyigiriza obukkiriza natusigamu obukkiriza mu Allah qabla an nata'allama al-Qur'an nga nabbi tanaba tusomesa ki Qur'an thumma 'allamana al-Qur'an oluvanyuma natuyigiriza Qur'an fazdadna bihi imana netujijjuza nayo obuki obukkiriza bwaffe problem weri ku bazadde ogimanye ennaku zino omwana ono eryana lino linsombowa namutwala mu tahfidhu tomunakyarinze tomulaze empisa kyeki tomulaze webayisa abantu wabula omututte mu tahfidhu omwana ogenda mu tahfidhu nga tewamuteekamu mpisa obanga asindisa omusuubuzi w'eddagala agenda asubula eddagala naye ng'omusuubuzi oyo si pharmacist nga tamanyi eddagala eryo bwe likola mutegedde bannange bwe mumala nga mugamba wallahi hafizu ate hafizu ani yagamba nti nno omuntu okufuuka hafizu kimu exonerating okuva ku bikyamu naye hafizu yennyini alina okukola ki okuzibwa ekyokubiri ne hafizu agambwako omwana akula wa myaka 10, 11, 12 olw'ensonga nti wamukwasa Qur'ani ng'akyali muto n'afuuka ng'oba ekikyewaka toyina nsobi oyo hafizu oyo amanyi ekyokukola ani yagamba kyova olaba Allah yatugamba nti fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin mujjukize olw'ensonga nti okujjukiza kuyamba abakkiriza n'abaana bato omuntu ne bw'abeera hafizu asobola okuseerera ne bw'abeera seeka asobola okukola ki okuseerera ekintu ky'omanyi kijjukize ku munno naye essaawa eno tulagajjalidde abaana era amuomu kubonero bw'enkomero nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti mugenda kulaba nga qura'ukum abantu abagisoma mummwe Qur'ani nga bayitiridde wa qallat fuqaha'ukum naye abagitegeera bakole ki bakendeere era mu ekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali alangirira n'abagiteeka mu nkola era n'abagamba n'obagamba nti mwegendereza abantu abagenda okubakoola naye nga babakoola babatwala muki mu muliro nga bw'omulaba wano nga koola olabanga omusiraamu naye nga wallahi akoola kutwala mu muliro ninako essomero erimu lye nagendako olw'ensonga nti omwana yali akulira banne alimu embeera z'obutambuze n'abagamba musiraamu tekirina buzibu kubeera ne girlfriend wo kasita abeera nga musiraamu mukitegera ekintu ekyo ngali mu kugamba abaana banne beera naye ebbanga lyamala nga muki nga musiraamu era nabbi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eya girlfriend yatugamba nti abantu mu mulembe ng'enkomerero egenda okutuuka tugenda kulaba aqwamun ebibinja by'abantu yastahilluuna alhira nga bafudde obwenzi halal walharir n'abasajja okwambala engoye za silk walhamru n'omwenge walmaazif n'ebiki n'ebivuga ekyo kintwala ku pointi yange esembayo ekyasinza okutambuza obwenzi
music. Bw'otaave ku music obutambuze n'ebikusumbuwa ku nsonga z'abakyala biyinza obutavaawo. Olw'ensonga nti music oyo abantu abamuyimba essaawa eno la ilaha illallah muhammadu rasulullah, mulaba ebigambo byokka bye bakozesa. Bagezaako okukozesa ebigambo ng'ebigambo ebiri sexually arousing, ng'omuntu bw'aba abiwuliddeko awulira ng'afunye vibe nga yeetaaga mukyala mu kaseera ako, oba ng'omukyala yeetaaga muki? Musajja. Si yo music esawuno gwe muwulira n'abaana bamwe ne bamuyimba ne mumulekako TV maama nga yawuliriza. Waliwo programu ezibeera ku gundi, zirabeerawo saa 8, ezimu zibeerayo kiro. Teekako dance party nga maama yajjukiza abaana oteekako ki? Leero lino beebase mangu oba dance party. Abaana ennaku zino beebaka mangu. Kyokka Saturday ate beebase. Mmwe temugenda kulaba gundi. Mukitegera ekintu ekyo? Music. Kyova nabbi yabigatta bina, yagamba yastahiluna alhira, bagenda kubeera nti bafuula zina ng'alinga ali halali. Bamufuula batya? Omwana munno omuwala gwayenda naye bamufuule girlfriend, omulenzi bamufuule boyfriend. Omuntu wabanga akiwulidde kiba kisiigeko akazigo, tabeera mwenzi munne, abeeranga mukwano gwe. Naye ng'ennaku kyo sensi ye mwana gwakola naye obwenzi, nga wallahi omwana alina ne confidence ereeta omwana ewaka nagamba mami meet my boyfriend wuyo, ate musiraamu bamuyita Rajabu. Oli Fred namuvaako ne maama n'aseka nga musanyufu nnyo. Si bye biri ku mulembe kati sayino gwe tuliko. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyagamba nti yastahiluna alhira, bagenda kukwata obwenzi babufuule halal. Walharir walhamru n'omwenge walmaazif, mutunire omwenge oguli ku saturation essaawa eno. Ebika by'omwenge byokka bye tulina. Twajiddwa simanya kombucha. Kombucha mumuwulira anti basooka ne babalimba nti kaleeta amaanyi g'ekisajja. Essaawa eno olw'ensonga nti buli kimu kiri defined by sexuality, nti abantu buli kimu kyonna baagala okiteekemu ebintu ebyo. Kyemuva mulaba nga buli ddagala lye babatunza okubafeera bagamba nti lirimu amaanyi g'ekisajja. Mukitegera ekintu ekyo? Era kalimu n'amaanyi g'ekisajja olw'ensonga nti bamanyi abantu essaawa eno kyekintu ekiba defininga. Omuntu yenna bw'owulira ng'otuuse, nabbi yatugamba ya ma'ashara shabab, abange mu abavubuka, man akhadha minkum albaata falyatazawwaj. Omuntu yenna awulira ng'ofunye obusobozi kola ki? Wasa. Bw'oba olemereddwa okuwasa siiba, wabula okuwasa tosobola, ate n'okusiiba tokola ki? Tosobola. Munnange no mulowooza okusiiba kwa batali bafumbo bokka. N'abafumba abawulira ng'omukyalo omu takyakumanya naye ng'obusobozi tokola ki? Toyina, sooka osiibe. Mbeera n'onoomu nga bw'okola ki? Bw'osiiba mpola mpola. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Ensonga esembeyo mu dakiika 10 ezisembeyo. Nze omu ku ba champion abawagira ne sekuwagira yenna, omusajja yenna eyosobola mulembe guno okuwasa omukyala asukkamu atya? Mwomu. Eno ensonga bw'etuuka naddala ku sayidi ey'abakyala bagitunulira mu ngeri eri emotional, engeri gye bakola ki? Gye bawuliramu. Wabula Allah yali akimanyi okufuula subuhi ey'obwetteeka nti otulooto si twangu twakola ki? Si twangu twakuvaamu. Ekigambo mu Busiraamu ekyokuwasa omukyala asukkamu omu, Allah yakireetawo ku solvinga societal problem, ku solvinga problem mu society. Ekisookera ddala nga nze ku sayidi y'abakyala, abakyala bonna bomubuuza omwami gwayagala nga tannaba kufumbirwa, bonna baagala abaami abali mu top 5%. Waliwo gye tuyita top 5%, ayina ssente, ayina omubiri muwanvu mulungi, ennaku ze bagattako n'ekirevu, ayambala. Mukitegera ekintu ekyo? Ayambala, akola ki? Bye baagala. Wabula abaami awo mu society baki? Batono. Mwenna abakyala si be mugenda okufuna by default. Mulina okufumbirwa ku baavu. Ekyo si kyama. Si bwe guli bannange.
olw'ensonga nti abaavu be basinga obungi. Mukitegedde ekintu ekyo? Kati olw'ensonga eyo abaami abali mu top 5% buli omu bwe yandiyagadde okufumbirwa, families nnyingi ezibafunako benefits. Bawasa mu family eno nawasa ne mu family eno, family nyingi ezigenda okumufunako benefits ez'okubeera nti bamuyinako olulandiro olw'okubeera nti bakola ki, bawaayo omwana waabwe. Obusiraamu kyeva bwalagira abasajja okuwasa abakyala basukka mu omu nga balina obusobozi. Ekirala, nze ndi seeka agamu ku masimu agakyasinza okunkubirwa, wallahi abaana baliyo bali ready okufuuka second, third oba fourth wife. Abasajja tebakyalabika. Museke, abasajja tebakyakola ki? Mumanye ensonga lwaki? Bandirabise naye essaawa eno era omulundi ogujja tugenda kukyogerako. Ebimu mu bintu ebiri mu crisis mu mulembe guno, ekizibu kye kyasinza okusanga mu society ne bwe zoonoonese kati, abasajja tebakyali basajja. Arujula, obusajja bugenda bufa. Abaana abawala ennaku zino bakuzibwa kufuuka basajja, ate abalenzi abantu tebakyabafaako. Kasita batandika girl child, abalenzi tebakyabafiirako ddala. Era osanga amaka nga mulimu abakazi babiri, just nti lwakuba omukazi omu aba ayambadde empale mu ngeri gy'asalawo decision. Tebakyaliwo basajja, tebakyayagala kukola. Babeera ku social media nga bascrollinga, ng'ali ku social media bw'ati. Bw'amala n'asindika mukyala we, genda ke Dubai, naye tetulina kyakukola. Omusindise mu bed space muzimanyi mmwe. Nina essajja awo lyaŋŋamba nti jangu gwe sheeke, bakyala bange bafunyemu ebizibu nga bafunyeewo kiki, tugende mu maka tubigonjole tukole tutya. Naŋŋamba nedda, omanyi bakyala bange bombi nabasindika ku kyeyo, kati be bansasulira renti. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Okuva eddi wallahi nga bakyala be basasula renti. Rujula, obusajja okumanya bufudde. Ani yagamba nti omusajja olina kulabira mukyala wo yekka? Allah yakuteekangawo omusajja n'okubeera nti mukusika. Allah yakuwa omutemwa munene okusinga omukyala nga nafaka okuspendinga kuli kwani? Essaawa ne bivubuka bigamba noonya omukyala nga alina kyagenda okungattako, nga expense ziri 50-50. Nga wallahi tannabana mufuna nti oba afunye ebizibu mu bufumbo basobole okubagabana responsibility, kuba ekyo tekiri black and white, oluusi bikutabukako. Naye njogera ku muvubuka nga tannabana kuwasa naye ng'agamba njagala omukyala alina kyagenda okungattako. Okuva eddi rujula, obusajja buliwa. Ekireetedde abaana okubeera mu bikolwa eby'obwenzi kati wallahi kubeera nti obusajja bwafa. Rujula, abasajja tebakyali baki? Basajja. Bw'awo abantu abasinga okukeera ku makya essaawa eno bakazi. Abasajja babeera beebase. Mumanyi ebivubuka ebiri eyo Muyenga, Munyonyo, Buziga wa nga mami akirekawo ewaka ekyoza emmotoka n'ebintu kimanyi n'okufumba nga bakisangawo awo. Okitegera ekintu ekyo? Mami yakiteekawo awo nga babayita ba smart wire, mubamanyi? Abeerawo kusitula bunyama, nakola obunyama mami omwezi oguggwako n'abako kyamutemereyo. Be bavubuka essaawa eno betulina. Problem ya rujula, obusajja okubeera nti buweddewo, ereese nnyo obwenzi. Ekyokubiri, abasajja n'abamu ku beesobola nga alhamdulillah n'empisa nga n'obusobozi obuwasa abasukka mu omu nga weebuli, ennaku zino batya. Ntya mami, ntya mami anaawulira atya nga kitegeera ekintu ekyo? Gwalina ssente. Era ezimu ku problems z'abavubuka ennaku zino kubeera nti baavu. Essaawa eno omuntu okwe-establishingawo business n'ekwata bukwasi kizibu. N'obudde bwe bamala mu kusoma buwanvu, kuba omwana literally agenda okumaliza okusoma nga ali myaka 23, 22, 25. Si we guli bannange. Ate alina okuteeka their life together. Ate ne weesanga ng'emyaka egyo yeesanze ng'alina okukola ki? Okuwasa. Ekirala, abazadde ani abagamba nti omwana wa university tafumbirwa? Tufuba okulaba nga tukola nga tuyita mu buli kakwesese
okuyisawo bye twagala byonna, wabula omuzadde tasobola kutuulakawo n'agamba mpulaaningidde ntya omwana wange ono omuwala oba omulenzi okubeera nti ensonga ziri azikwata mu mbeera eri halal. Mu mbeera eri halal kwe kubeera nti abaana abo balina kukwatirwako. Mukitegere ekintu ekyo? Allahu subhanahu wa ta'ala yatugamba wa atuhum min mali llahi alladhi ataakum wala tukrihu fatayatikum ala albigha. Abaana abo mubayambeko ne maali Allah gye yabawa. Temukakanga abaana bammwe okuyingira ebikolwa ebyobutambuze. Omuwala atya n'okuleetera omusajja ewaka olw'ensonga nti osaba ebintu biki bingi, era ebyo byonna rujula kufa. Omusajja nga bw'alaba kiwala kye nga kikuze akiraba mu sofa, akiraba mu fridge, akiraba mu mmotoka, akiraba mu ente, akiraba mu buli kimu kyonna ng'era yawo wagumiikiriza. Omubuuzi okola mulimu kindi bulooka, batula wali ka bench ne banyumya emboozi, ne banyumya Russia, Ukraine, akutemera akaluluka William Ruto nani ne Raila Odinga nakutemera akalulu. Lwaki ono tagenda wangula? Lwaki ono agenda wangula? Kalam farigh, bali mu bintu ebitagasa. Wallahi abavubuka ennaku zo be balimu. Nakubuulira Arsenal okuva mu 91 nagamba nze nkubuulira maniyu nga tebannagituuma maniyu. Nsobola ogikubira nga baali tebannagituuma ki? Nkubuulira Champions League nga tebannagituuma Champions League. Byonna bivudde kubeera nti rujula, obusajja buweddewo. Abakyala tebakyalaba authority maka. Allah yatonda abakyala nga bagendera ku kye balabye, nga bwakufuna ng'oli yegeyege era agenda kutwala ng'oli ki, bwakusanga ng'oyimiridde era agenda kutwala nti omwami wange ayimiridde. Mukitegedde ekintu ekyo? Abavubuka bane tukomewo okufuuka abasajja. Mufuuka abasajja. Olina obuvunaanyizibwa bwa mukyalawo, obwa maamawo, obwa sisitawo, n'abantu abalala bonna b'olinako obuvunaanyizibwa. Ekirala, Allah waba akusitudde madaala ng'olina abaana bawala b'okozesa ku mulimu mu mbeera emu oba ey'enjawulo. Tekitegeeza nti buli muwala yenna gwowadde omulimu ng'omusinga ssente abeera afuuse mukazi wo. Oba olina okumuyitanga bw'oyagala n'omuyisanga bw'oyagala. Ziso problemu eziriwo olw'ensonga nti wamuwa omulimu. N'ogamba olw'ensonga nti gwe boosi wa muyingire mu mmotoka. Yingira tugende. Omutwalawa bambi kakazi katunako ne kayingira olw'ensonga nti gwe boosi. Ani yabagamba nti ezo ssente Allah yazibawo okubeera ne muzikolamu ebyo? Nsaba Allah tusaasire. Naye problemu ya rujula, abasajja okubeera nti temukyali basajja. Onoonya mitwalo enajja kwabula muwalofu naye gw'okwabula olw'ensonga nti kati essaawa eno waliwo ebyamangu. Bibalemesezza okubeera nti taking own responsibility. Nababuuza luli edda Seekono bwe yagenda nga bwaki ng'abulirayo, olaba agenda akaddiwa, ng'olabayo Seeka akola ki? Asituka. Oba oliawo nga mulungi n'okusingako n'abaddewo. Essaawa eno ku bamanyi baffe be tulina ba Imam Kyeyune, ba Seeka Nkata, ba Seeka Sekadde ne baseeka bonna abali mainstream, baseeka Mugendera, Sheikh Isa Kakembo n'abalala. Mbabuuza ekibuuzo kimu, baliwo be mulaba abajja abagenda okujja mu ngatto zaabwe? Illa qalil, okujjako abatono. Sheikh oyo mwegendezi bulowoozi wera ssaawa 2.5 abeera bwatyo. Atera okwogera ebigambo bwe bityo buli ssaawa 2.5. Mukitegedde bannange? Naye ekyo njogera ku general problem, sogera ku muntu omuntu tetulina baseeka. Baseeka alhamdulillah, webali abaana bagenzi ne basoma, naye abasobola okujja mu buvunaanyizibwa. Okusanga omuvubuka ow'essaawa eno asobola okukola obukozi darasa n'emala emyezi 2 ng'eri consistent. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Omuntu asobola okukola radio program without missing, nga tamisinga. Ikhlaasu abasajja we balina. Mumanyi darasa Seeka Sekadde ya Sande eyo gy'abeeramu ebeerako oluggi emabega w'oluti ng'ayogera. Mumanyi ebbanga lyemazeewo. Mumanyi ebbanga lyemazeewo. Naye abavubuka baakati muli bajulizi. Darasa ebeerawo, leero enkya n'abakubira, n'enkya n'aleeta excuse, n'enkya n'aleeta excuse.
fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abasajja mukomewo mufuuka abasajja, abaana baffe balekerawo okugenda mu nsi ezo okugenda okukola, kuba wallahi ebizibu bayitamu bingi. Hatta ne waba akolera mu kiyumba, waliwo abavubuka abakulu awo mu kiyumba. Allah yatonda omukyala nga naturally buli wabeera mu bbugumu obwagazi bwe bukola ki? Buli nyawagu. Bakola batya for the 2 years zebabeera? Mumuluuza bakola batya? Oba temufaayo? Mukitegere ekintu ekyo? Ate oluusi bagendayo nga baana bato, nga yakamala senior 6 nga Yesu nga agendawa. Kugenda bweru efuuse option. N'abasajja tebakyalina magezi, bwe batyo bwe boogera, naye nga babawaayiriza amagezi ge bategeeza. Sinte musobola kwawula kino na kino, amagezi agayisa obulungi omuntu otegeera nti oli musajja ewaka. Okitegeera? Era kyova olaba ennaku zino obufumbo bw'abavubuka buteera koma ng'omukyala ali lubuto. Kuba omukyala bw'afuna olubuto embeera zitandika okukola ki? Ennaku zino abavubuka tebakyali basajja, tebakyalina patience ya musajja, bugumiikiriza bwa musajja. Allah ogamba nti arrijalu qawwamuna ala nisa, abasajja be bali in charge, be balina obuvunanyizibwa ku bakyala. Mulina obuvunanyizibwa ku bakyala okuba spendingako, mulina obuvunanyizibwa ku emotion zaabwe, mulina obuvunanyizibwa mu kubategeera. Mbabulira obulyazamanya abantu abasinga be basinga okuyisako amaaso. Tutya obulyazamanya mu ssente, oli nga alhamdulillah talyazamanya mu ssente, naye wallahi abavubuka Allah abasaasire, tuyina essaawa eno obulyazamanya mu feelings. Ng'abawala mubayisanga bwe mwagala. Recently wonna akafuna story, baana bangi n'omuleka n'omugamba ngenda kujja ewammwe, n'agenda n'agamba buli omu. Ennaku zino olw'ensonga nti temukyesobola, babasondera nako ayanguye ensonga akwanguyirize. Wallahi ne famire nekwatirako nekimala nekigamba nti omanyi nafunyemu obuzibuzibu, nkyerowooza naye ndowooza tuwumulemuko emyezi ng'ebiri nga tetukyayogera, ndowooza ensonga eyo tujja kugiddamu. Ng'omuwala amaze okugamba famire yonna nti agenda kufumbirwa, agenda kuleeta omusajja, notandika okunyumya ebyo ebibuuzi. Mukitegera ekintu ekyo? Wallahi obulyazamaanyi obwo, fattaku dhulm, mutye nnyo okulyazaamaanyi okwo. Yadde tolina ssente z'omugjeeko, naye feelings zo zikoze eki? Ekirala, omuwadde bias ku basajja. Omukyala buli wabeera heart broken nga bamumenya omutima, ava mu relationship paka mu relationship endala, atuuka akaseera n'alowooza nti bonna bwe batyo. Waafuna n'omutuufu eyandibadde musajja w'omutuufu, ajja ne approach ku musajja we ng'eri biased already, nga yajja dda n'obusungu nga tanaba nakufumbiro. Bye bizibu bye musanga nga musolvinga ebizibu, ng'omusajja mulaba abasajja balabe babireeta, naye nga muli bisolvingira mu buki? Musajja ennaku zo tegakyalina magezi, tegakyalina magezi. Abakyala batyo boogera. Mukitegera ekintu ekyo? Yadde nga nabo si be bageze ennyo, balina problem gye bayita feminism. Eddembe ly'abakyala tebakyamanyi we bakoma. Abakyala tebakyamanyi nti Allah ffe abasajja yatonda nga twagala nnyo respect, twagala nnyo ekitiibwa, ate abakyala baagala nnyo okwagalwa. Omusajja kyasinga okwetaaga mu respect, kulaba nga byalagira ewaka ebbanga lye bimala nga birimu amakulu bikola. So si kugamba nti mpeereza ku kinoga gwe tosobola kukyeweereza. Abo abaana essaawa eno be baliwo. Mukitegera ekintu ekyo? Abaana abawala tetubakuza kubeera balenzi, naye abalenzi bakulize eddala nga basajja, nga balina authority, balina ekigambo kye bayimirirako, nga balina embavu, balina ebitiibwa. Naye weebuuze, oyagala omukyalo okuwa ekitiibwa, oweeka ekitiibwa. Naawe omukyalo oyagala omuntu akwagala, ddala oyagalika. Oyagalika ngeri gye weeyisaamu n'abasajja begawakabeera nabyo nebiki. Mukitegera ekintu ekyo? Ebigambo ebyo byenjogedde mubikozese nga bwe mwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.